Abatuuze b'e Wampeewo mu ttawuni kkanso y'e Kasangati mu Wakiso basanyaladde oluvannyuma lw'okufuna amawulire g'okufa kwa mutuuze munnaabwe ate omuwaabi wa gavumenti Fatuma Nabiwemba. Nabiwemba ow'emyaka 47 yasangiddwa mu maka ge nga zimbuyaga ezikunta oluvannyuma lw'okumala ennaku 4 nga talabwako. We tutuukidde mu maka g'omugenzi tusanze abakungubazi baatuuse dda. Kevin Nancyango ono abadde mukozi mu maka gano atubuulidde nti mukama we ono yali yamulagira asooka agendeko mu kyalo ewaabwe nti ajja kumuyita. Sooka n'aŋŋamba ogenda kuddayo k'ewammwe nja kuyita. Ne mubuuza gye nnaakava ate nzirayo kukola ki? N'aŋŋamba ogenda genda. Ne mugamba atalina kye ŋŋenda twala. Oba nti nnyina bye ŋŋenda okkimu. Nankyagamba okuva bwe yagenda abadde tawulira kanyego konna okutuusa bwe yasazeewo yakomewo mu maka ga mukama we akakkalabya emirimu gye. Yawo omuzeeyi n'akuba essimu ng'essimu takola ki? Teriiko. Ng'essimu teriiko ne basindika ne ku WhatsApp ka audio nga tewali akaddamu. Kati kwe kuŋŋamba ogenda gendayo olabe. Wabula ekyamujja enviiri ku mutwe kwe kukonkona nga mukama we taggulawo ekyamuwaliriza okuyingira ku mpaka. Bwe nayingidde ne ndaba omusaayi wano ku nsonda y'ennyumba ne nsooka ne nnyimirira nga ntidde. Awo lwakize ne mpitawo ne ŋŋenda ne nzigulawo ne nnyingira. Mbu yeeyongedde munda wabula yasanze mukama we nga mukalu wa jjo naye kwe kutemya ku b'eŋŋanda ze. Nayingidde nasanzeeko emmere ku mmeeza n'ekikopo kya caayi naye nga biraga biruddeko. Kati kwe kugenda mu kisembe nasoose kuwulira kivundu nga kiwonya n'ensindika oluggi kwe kumulaba. N'afuna essimu n'akubira ku b'oluganda. Ffe tetwasoose kikakasa naffe ne twesitula ne tujja. Nenziruka n'oluggi lw'emanju saaluggadde. Nenziruka nenzirayo gye nengenda eri ewa taata we gye yali yandagako. Kati wenatu ab'eŋŋanda be bakubidde poliisi y'e Kasangati naye yazze okukola okunoonyereza kwayo. Oluvannyuma lwa poliisi okukola omulimu gwayo, omulambo gwatwaliddwa e Mulago okukola postmortem. Ab'eŋŋanda z'omugenzi bategeezezza nga Nabiwemba bwe yafuna ekizibu ku bwongo oluvannyuma lw'okufiirwa omwana we ow'emyezi 2. Mwannyinaze oyo abadde mulwadde nga yalwala obulwadde bw'omutwe. Tumutwala e Butabika era nga mulambula n'akomawo wano nga muwuliza mubuuzaako. Naye ng'embeera ze bwezityo tezitegeerekeka. Mbwe embeera eno ebadde yatereeramu oluvannyuma lw'okutwalibwa e Butabika kyokka okufa kwe kubakubye encukwe. Abadde azzeewo nga mulamu era nejjo nayitawo nga nveeyo embaala okuziika ne ŋŋamba oba ntuukewo ne sitatuukawo. Ogenda okuwulira amawulire ag'ennaku embi mbwate omukozi azze n'agasanga nga yafiira mu nju. Muganda wange ono yankubye enkiko y'amaanyi nnyo okusinziira ku enfa gye yafuddemu. Twogeddeko n'ab'ekitongole kiramuzi omugenzi gy'abadde akola ne batutegeeza nga mu kiseera kino bw'abadde akola mu woofiisi evunaanyizibwa ku misango gy'ettaka. He was resident state attorney of stations including Wakiso, Lugazi, Nabweru and Mukono. She also worked as a deputy regional officer in our Gulu regional office. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirirwano Patrick Onyango ategeezezza nga poliisi bw'etandise okunoonyereza. Poliisi ya Kasangati batandise okukola okunoonyereza ku kufa kw'omugenzi Fatuma Nabiwemba. Kigambibwa nti basembyeyo okumulaba nnaku 4 mabega. Ye abeera wakayeka tabeera n'omuntu omulala wadde alina abaana naye abaana babadde mu kisulo. Tukitegedde nti Nabiwemba abadde muwaabi wa gavumenti okumala emyaka egisoba mu 2. We tuviiridde Kasangati ng'omubiri gw'omugenzi gukomezeddwawo mu maka ge.